Katonda waffe omulungi tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Tusaba otuyigirize ebyo bye twagala tuyige ate tubisse mu nkola byongere tuteekateeka olw'obwakabaka bw'omu ggulu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mukama atukoze bulungi nnyo bw'atukulembeddemu mu kwota eno era ng'akyatutwala mu maaso n'atuleeta kakano ne tutuuka ku kyokuyiga namba 7. Jjukira tulina omutwe ogutugattira wamu mu kwota eno ogugamba nti okuddukanyiza Mukama okutuusa lwalijja. Era tuzze tutunuulira nga tulaba engeri gye tulina okubeera abawanika abalungi. Omutwe gw'olunaku olwaleero ndowooza ne gwe tubadde tuzze tutunuulira kugamba nti eri abasinga obuto ku bano. Musumba, aliwa omuto eyali ayogerwako wano omuwandiisi? Nja kusaba mwannyinaffe mukyala Kabiri atukulembere. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tweyanza. Sabiti ewedde twayiga ku kutereka ebyobugagga bwaffe mu ggulu. Naye sabiti eno ne tuyiga nti ye wasinga okuba safe oba gye bisinga okubeerera obulungi. Awatali nnyenje. Ewatali nnyenje teri babbi. Ate nga bikubaganizibwamu tujja sanga nga bimultiplyinze. Ne tuyiga ne currency y'eggulu. Tetuterekayo kashi nga bwe tukola wano. Yes. Sabiti eno tugenda kwongera okuyiga emu ku ngeri endala gye tuyinza okuterekako ebyobugagga bwaffe mu ggulu. Era ng'omutwe gugamba nti eri abasinga obuto ku bano oba unto the list of these. Tugenda kusaba mukadde atusomereko mu Matayo 25 atandikire ku 34 paka ku 36. Awo kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mmwe kitange be yawa omukisa musikireyo obwakabaka obwabateekerwateekerwa okuva ku kutonda ensi. Kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munywesa, nali mugenyi ne munsuza, nali bwereere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali mu nvuba ne mujja mundaba. Abo abatukuvu bali muddamu nga bagamba nti Mukama waffe, twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa, oba ng'olina ennyonta ne tukunywesa. Era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, oba ng'oli bwereere ne tukwambaza. Era twakulaba ddi ng'oli mulwadde oba mu nvuba ne tujja tukulaba. Ne kabaka aliddamu alibagamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto mwakikola nze. Otyo abato aboogerwako wano tetwogera ku bato mu myaka oba abawere, naye okusinziira ku lunyiriri nga mukadde bw'azitusomedde abato be baliwa. Mukadde olabyemu abato bameka awo woosomye? Abali mu bwetaavu. Abali mu bwetaavu. Dennis, abato baliwa mu lunyiriri olwo tusomye? Tulinamu enfunzi, tulinamu bannamwandu, bamulekwa. Tulinamu n'abasibe n'abalwadde abakyalirwa. Oli mutuufu tayogera buto mu myaka, mpozi tukiyite buto mu bwetaavu. Buto mu bwetaavu oba the less privileged. Naye ate waliwo abato abalala aboogerwako mu kadde dduka mangu mu Yakobo 1:27. Eddiini ennongoofu eteriimukko mu maaso ga Katonda kitaffe yeeno, okulambula abafuuzi
ne bannamwandu mu bunaku bwabwe n'okwekuumanga obutaba n'amabala ag'omu nsi. Otyo abo be bato be tugenda okuyigako nti eri abasinga obuto ku bano. Ndowooza kitegerekese bulungi abato aboogerwako mu kyokuyiga kyaffe ekyaleero. Tugenda kweyongerayo n'obulamu n'obuweereza bwa Kristo. Mukadde ogenda kutusomerako mu Isaaya 61 olusooka n'olwokubiri. Ne Ssebadduka tusomereko Luka 14:16 paka ku 19. Kaga mu mukaaga yagambye Luka sookoso 61 olusooka n'olwokubiri. Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze, kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese n'okulangirira eddembe eri abawange n'abasiba okuggulirwawo ekkomera, okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwamu n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalanirwamu eggwanga, okusanyusa bonna abanakuwadde. Luka 4:16 paka 19. Awo Yesu n'ajja e Nazaaleesi gye yakulira. Ku lunaku lwa Sabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali amanyidde okukola. N'asituka okusoma ebyawandiikibwa. Ne bamukwasa ekitabo kya Isaaya omulanzi. Bwe yakibikkula n'atuuka awawandiikiddwa nti, Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanjawula okutegeeza abaavu amawulire amalungi. Yantuma okutegeeza abasibe nti bajja kuteebwa, ne bamuzibe nti bajja kulaba. Era yantuma okuwonya abanyigirizibwa n'okulangirira ekiseera kya Mukama eky'okukwatirwamu abantu ekisa. Okulangira ekiseera kya Mukama. Ennyiriri walooza ebirina ebifaanagana Musumba. Nga ekimu ku kyo bwe baavu. Lwaki abaavu bano Yesu abafaako nnyo? Ensonga nga bbiri. Esooka, Yesu afa ku baavu abali mu bwetaavu bw'ebintu. Bannamwandu ne bamulekwa kubanga balekebwa nnyebweru. Naddala mu kiseera ekyo obunnabbi buno bwali butakutiddwa bubi. Nga Yesu alowoozebwa kujja kununula Abayisirayiri kuva mu babatuntuza Abaluumi. Ekyabaavu ne bannamwandu nga si issue enemo. Yesu n'ayagala okutereeza nti omulimu ogumuleeta okuyamba abali mu bwetaavu. Naye tujjukire bw'agamba nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze okubuulira abasibe amawulire amalungi. Aba ayogera ku basibe abali mu makomera, Kibi. olwo ali ku basibe abali ebweru n'abali munda, bonna nga basibe ba kibi. Bw'ayogera ku baddu, tali ku baddu abali mu silevale ey'okuweereza, ali ku baddu abali mu buddu bw'ekibi obutasosola. N'olwekyo abo aba ayogera ku bantu bonna ng'adikiralinga mission emuleese. Tweyanze nnyo Musumba.
ekirala okwongerako nti Abayisirayiri baali tebategedde Yesu kyamuleeta, era tulaba n'omu ku bo nga Yokaana Omubatiza eyabatiza Yesu Kristo yennyini ali mu kkomera asibiddwa Kabaka Kerodi, si bwe kiri Musoma? Abuuza eno banne nti bannaye kiri kitya ekyamuleeta missoni Abaloma bano abatuyisa obubi bafa, nti munaye teri kanyego. Yesu amugamba, abagamba mumugambe nti missoni yange abazibe balaba, abalema batambula. Amubuulira missoni ye yamuleeta. Ono ye yali alowooza nti agenda kujjanga political savior, abanunula okuva mu babatuntuza, ye ali ku birala. Yesu kwe kukola ki? Kwe kumutereeza nti abasinga bonna baali balowooza bwe batyo. Mukadde nsaba kubuuza lwaki ekyawandiikibwa kino Yesu bw'ayingira mu kkuŋŋaaniro wennyini waatuukira awali obubaka obulagira ddala nti ekiriwo leero ekiriwo mu byawandiikibwa kituukirira, kuba tulaba eri bw'ayongera okubannyonnyola. Is it a coincidence nti kino kyennyini nti najja okukola biki naye ng'abyogera ddala yazze okukola ki? Okubikola. Bano bebasuubira okuba nga bebaali bategeera missoni y'okujja kwani? Kwa Kristo. Naye yasaalirwa kunabo tebaagikola ki? Tebagitegeera, baali bavudde ku mulamwa. Ate n'ekirala wali bo bennyini nga bannaddiini be baalinga ab'okuyamba n'abanaku aba bulijjo nabo babalowoozanga nti ekibaleetedde obunaku kubanga bikolimo byabwe kibi kyabwe kye baakola. N'olw'ensonga eyo oba bugayaavu waabwe. Kakati nga n'okubafaako tebabakola ki? Tebabafaako. Kakati ayagala asike emirundi gyombi mu bunaku obwa bulijjo ate ne mu bunaku obw'ekibi. Otyo kakati nga bwe tuyize mu byawandiikibwa ebyo bibiri oba nga bwe tusoma ku bulamu n'obuweereza bwa Kristo, ye yakikolanga atya okuyamba eri abato abasinga ku bano? Sebadduka bwe natuusawo nenzijukira ku sitole y'Eriya bwe yali adduse ng'agenda kuttibwa, n'adduka ne yeekweka. Bwe yatuuka okwekweka, Mukama ye bwe yajja teyatandikirawo kumunenya. Odduka otya biki? Yasooka kukola ku niidi ye, yamuwa kyakulya. Tine Yesu Kristo ono yalina ebintu bisatu bye yakola: yabuulira, yasomesa, yawonya. Naye nga yasooka kusoma mbeera z'abantu nti ssaawa zino Sebadduka yeetaaga mmere, teyeetaaga kumubuulira. Kansoke muwe ekyokulya, then ebirala bikole ki? Biddeko. Okwongerako nti n'ava ku kyalo n'agenda ku kirala ng'akola ekyo. Mukadde atusomereyo Matayo 9:35 n'olwa36. Yesu n'ayita mu bibuga byonna n'embuga zonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka, ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna. Naye bwe yalaba ebibiina n'abisaasira, kubanga baali bakooye nnyo nga basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. N'ayita ng'abuulira, ng'abawonya, ng'abasaasira. So mu buweereza bwa Kristo tulaba nga naye eri abato abasinga ku abo yabafangako. Abato be tuyizeeko wali nga tutandika. Naye mu kufaayo kwe yafangayo n'okwagala. Yalaganga okwagala gye bali. Yabafangako naye ng'ate abassaamu ekitiibwa wadde baali beetaavu. N'ekisinga obukulu bwe tusomako mu lunyiriri lwaffe lwe twagala ennyo Yokaana 3:16 olugamba lutya ffenna twogere wamu? Kubanga Mukama yagalesibwa ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omuyekka, buli muntu yenna amukkiriza alimukuula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Yatwagala ate n'atufaako nga tasosodde buli amukkiriza.
oba oli mu Karamoja, oba oli wa Uganda, oba oli wa Malaysia, buli amukola ki amukkiriza. Tugenda genda mu maaso kakati esebo ekitegeeza bw'aba tusuubira okukola yeekyo ekimu nga kye yakola, kubanga yagambye nti mwabikolera bano mwabikolera nze, atusuubira okufuna amaaso agalaba abantu nga ye bw'abalaba. Ekyo ekizibu kyaffe ekisinga obunene. Tulaba abantu, tulaba biyenzeyenze ebiyita ne Yesu tiyabatunuulira nga balinga endiga ezitalina musumba n'abasaasira. Ayagala tufune amaaso ago agatunuulira abantu mu kkanisa, mu kkubo, mu kyalo, nga gategeera bye bayitamu, kubanga ye babeerangamu n'abategeera. Abo tulina obuzibu, kubanga amaaso agange gatunulidde ebyange bimala. N'omutima gusala musango. Kituufu. Otyo katugende ku mugagga. Sorry. Obugabirizi bwa Katonda eri abaavu. Mu nteekateeka ya Katonda abaavu balina okubaamu musumba. Bw'ogamba mu nteekateeka tuba tuddayo ku butonzi. Bw'oddayo ku butonzi temuli mu pulaani ya bwavu. Buli kye yakola kyakyeyononere. Ffenna twalina kuba nabyo. Bino twalina bakuba nabyo. Temwalimu bwavu mu pulaani ye, bwavu bwajja lwa kibi. Naye yamanya nti obwavu bulijja. Kubanga n'abusalira pulaani. Kati bw'amanya nti obwavu bulijja n'ateekawo enteekateeka. Mukadde ogenda tusomerako mu Kuva 23 olw'ekumi paka ku lw'ekumi-n'olumu. Nesebaddeko tusomereko mu ky'Abaleevi 23:22. Era emyaka 6 osiganga ensi yo n'okuŋŋaanya ebibala byayo. Naye omwaka ogw'omusanvu ogiwummuzanga ereme okubeeranga n'emirimu. Abaavu abamu mu bantu bo balyoke balye gye balekangawo ensolo ey'omu nsiko egiryanga. Bw'otyo onookolanga olusuku lwo olw'emizabbibu n'olw'emizeyituuni. Levi 23:22. Bwe munaakungulanga bye mulimye mu nsi yammwe, temuukungulirenga ddala kumalayo na bya ku nsalosalo za nnimiro zammwe, era temuddenga mabega kulonderera ebyo ebisigalidde. Mubirekerenga abaavu n'abagwira, nze Mukama Katonda wammwe. Katonda alina nteekateeka ki eri abeetaavu okusinziira bwe tuyizaawo kuteesa. Yateekawo pulaani ki? Kuba wadde teyatutonda tubeere baavu, naye olw'ekibi obwavu ne buyingirawo. Naye ate n'atayagala tubonerebonere mu bwavu bwaffe. Yateekawo pulaani ki okusinziira ku bwe tusomye mu nnyiriri ezo mukadde? Kuba Katonda waffe bwakwagala atutunuulira obwetaavu obwa buli muntu yenna. Kikwewuunyisa ate n'ensolo nazo azirowoozaako. Kwegamba okwagala kwe kugenda wala okusinga ffe bwe tulowooza. Kuba ffe bwe tutunuulira omwavu tutambula tunenya baki banenye. Naye oyo omusajja muvubuka, naye oyo vaawo n'atuuka myaka egyo n'ebiringa ebyo. Naye Katonda amanyi nti ekibi kyekyaleeta embeera eyo, kyava afaayo. Denise abatereddemu nteekateeka kyabeetaavu
okusinziira ku nyiriri tusomye. Nze luno lwensomye agambye bwe tukungulanga tulekayo ebyokunsalosalo naye bwe biggwa totunula na mabega kubanga eriyo atalina na waakulima ne tulabamu nti katonda waffe ono gwe tulina wanjawulo nnyo ku bukatonda buno obuliwo obulala kubanga buno bukatonda buno bwe tuyiiya obulala tubuyiiya mu ndowooza yaffe era nabo bubeera selfish nga ffe naye ono katonda ye waakwagala nti buli aspect y'obulamu ne bye yatonda byonna abifaako. Mukadde ogenda kutusomerako mu kyamateeka 15 kubanga abaavu tebaliggwaawo mu nsi ennaku zonna. Olusooka paka olw'omukaaga. 15 olusooka paka olw'omukaaga. Buli myaka 7 bwe giggwangako onoosumululanga era eno y'engeri ey'okusumulula okwo. Buli abanja anaasumululanga ekyo kye yawola muliraanwa we takibanjanga muliraanwa we era muganda we kubanga okusumulula kwa Mukama kulagiddwa. Munaggwanga oyinza okukimubanja naye ekintu kyonna ku bibyo ekiri na muganda wo mukono gwe kinaasumululwanga naye tewaabenga baavu gy'oli kubanga Mukama taalemenga kukuwa mukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika okugirya. Kyokka onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwatanga okukolanga ekiragiro kino kyonna kye nkulagira leero kubanga Mukama Katonda wo anaakuwanga omukisa nga bwe yakusuubiza era onoowolanga amawanga mangi naye teweewolenga n'ofuganga amawanga mangi naye tebaakufugenga ggwe kubanga abaavu tebaliggwaawo mu nsi ennaku zonna. Kyenva nkulagira nga njogera nti tolemanga kwanjuluza ngalo zo eri muganda wo eri abeetaaga eri abaavu ab'omu nsi yo. Nsamba Katonda watuwa amagezi ki bwe tulina okukwatamu bannaffe abeetaaga nga tannaba kutuwa magezi asooka kutuwa pulaani egy'okugyawo abalina obwetaavu naye nga pulaani eyo okukola ffe baagiwadde tulina okugigondera ffenna tunanyiikiranga okuwulira. Ebimu ku byatugambye bibiri nga Denesi wagambye nti bw'okungula ennimiro olekayoko ensalosalo toddayo bw'oba wafunye yeewola kyakimanyi nti kijja kusoboka mwaka ogw'omusanvu gasonyiwe ye byonna byakugjawo obwavu obulemerawo. N'agambira ddala nti mujja kubanga baavu kubanga bwe munaagondanga ne mubiwuliriza nja kubawanga ki naye olwokubanga atumanyi tetuli bawulize kyava agamba naye abaavu tebaliggwawo kubanga si bajja bajja okuleka ennimiro zaabwe nti zikungulwa abalala. Osanga yakimanya n'okukimanya nti bino ebyokusonyiwa amabanja tebijja kukola nnyo. N'abagamba nti obwavu tebuliggwawo naye muganda wo wajjanga tofunyanga kikonde. Be open handed. Musumba nze bwe nabadde njigaawo nafunyemu ekibuuzo okusinziira ku mbeera gye tuyitamu eya bulijjo. Yasoose n'atulambikira abeetaaga okuyamba abaavu mwe muli bamulekwa bannamwandu abasibe abalwadde. Ate bwe tutuuka wano oyinza okusanga namwandu ng'akusinga n'obugagga. Musomba omugagga yaani?
omugagga kisinziira omugagga yalina ebimumala nga alinako n'ebyensibo ebitereke. Sumba mu Uganda mwali naye ate eriyo omugagga ye gwayogerako naga nti bamufunanga ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala ebyo bibamalenga mumatirenga. Eriyo abagagga mu ngeri eyo si bangi ninga talina mabanja alya anywa ayambala fiza alina asasulayo teetaga genda kulonda ya mugagga teetaga genda kulonda mu nnimiro. Abo nabo bwe batyo kyevudde kugamba nti kisinziira naye gye bali abalina ebimala n'ebitereke ebifikawo ebisukka ku byetaaga olwaleero. Ekyawandikibwa kyabadde mu ngero nyongerako katono. Ekyawandikibwa kyabadde mu ngero 29/14 kyagambye nti kabaka asalira abaavu emisango n'obwesigwa entebe ye enenywezebwanga emirembe gyonna. Kabaka abamwavu abamugagga aba alina ebimukola ki naye ng'ate alina n'obuyinza nakyo kimu kubikuwa ebbeetu mu kubeera mu nsi n'olabika nga alina ebikola ki. Naye bw'onoosalanga omusango ng'ogusaze n'obwesigwa n'entebe ye ejja kukolanga ki ejja kunyweranga. Naye ekyo bw'aba akyogera ne kuffe mu mbeera ze tutambuliramu nti oyinza okuba ng'olina emigugu egikumala olina emimondo egikumala n'ebirala byonna ebikumala naye ng'olowooza nti biteekwa kubeera bibyowe. Otyo mu nteekateeka ya Katonda eri abaavu musumba twalabye nti nno he also protects them against exploitation. Abakuuma eri abo abandi oba baba bakozesezza batya abandi banyunyunse balyako ettaka lya Deuteronomy 15:3 ne Zabbuli 82 mukadde tusomere Zabbuli 82 3 n'olw'omwenda n'olwokuna. alina engeri endala gyatuwamu amagezi engeri y'okuyisaamu bannaffe bano abato. 3:82 musalirenga emisango omwavu n'oyo atalina kitaawe mugattenga oyo ali mu nnaku n'atalina bintu muwonyenga omwavu n'oyo yeetaaga mubalokolenga mu mukono gw'omubi. Okubalokola mu mukono gw'omubi kubanga tebalina zakuwa mulamuzi tebalina zakuwa ku poliisi talina byakusingayo. Naye ku mulembe gwaffe guno kikola otya kyokuwola namwandu nga takulekedde zekyulire n'ekyokulwanirira abatulugunyizibwa. Obwavu buno buleetera abantu okutulugunyizibwa. Kalakita nejja neeta kula ebibanja nebijjawo. Okikola otya ng'omukristaayo okikola otya naddala ebiyitiridde obungi bw'ebiti. Ogenda kufuuka mulwanirizi wa ddembe freedom fighter. Freedom fighter olinaku zino abakacyo kano batte bali political ate era bw'osanga ate Bayibuli beeyogerako ng'abaavu bawujja basanga mu makomera nga basibiddwa olw'okulwanirira bannaabwe abalala bajja kuttibwa. Okukyewala muleke bamukalakate gwena okusirika buki
okwewala okusibwa muleke bamukalakate. waliwo engeri endala musumba ze nnyinza okuyambako. Nyinza okumusabira. Uliyano mu luzungu bwe yagambye defend the weak and the fatherless, help them gain uphold the cause of the poor and the oppressed. Ali oppressed alina amunyigiriza amusinza amaanyi. Rescue the weak and the needy, deliver them from the hand of the wicked. Mutakuluze sokulabanga abaana babatwalako ettaka lyabwe naffe bangalo. Ukikoze otya? Leero soka kiri expensive bonobo okuteekayo omugongo. Tukirekere buli muntu Mukama amulungamye nga bw'aba asobodde. Naye weewuunye sekamande bwe mwakikola ku bano mwakikolera nze naye kwa sabiti yagwa twayiga nti abo abakkiriza Mukama waffe mu mazima n'obwenkanya baba bagagga mu ye. Kakati tulina wetwebuliza nti tuli baavu. Twakizuula nti ekituleeseeko obwavu kuba nti tetutambula nga Katonda waffe bw'akola atya. Era tujja kiraba neyo mu maaso ku muddu we Yobu. Kale omufuzi omugagga omuto. Omufuzi omugagga omuto. Mukadde olugero olutuyitire mangu Matayo 19:16 paka 22. Gagga 16 yatandise ng'agamba laba omuntu najja gy'ali n'agamba nti Mukama wange ndikola kigambo ky'ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. Namugamba nti kiki ekikumpisa ekyekigambo ekirungi? Omulungi ali omu, naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu wuliranga amateeka. Namugamba nti galuwa? Yesu n'agamba nti tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga. Osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Omulenzi n'amugamba nti ebyo byonna nabikwata, ekimpeebuuseeko kikyate. Yesu n'amugamba nti bw'oyagala okubeeyatuukirira genda otunde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoka ojje ongoberere. Omugagga omuto yoyo. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde kubanga yalina obugagga bungi. Soke tukomaawo. Omugagga ono yali amanyi Katonda. Musomba. Yali amanyi Katonda mu mutwe. Naye nga tamumanyi mu mutima. Kuteesa. Omugagga ono yali agoberera amateeka 10 nga bwe tugamanyi obulungi. Butereevu. Yali yagakwata bukusu. Naye mu mateeka Kristo gaamusomera. Bukusu. Mukadde 18 luka lwosoma 19 osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. Era yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Eyo lyakumeka. Yagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Yaligatta gonna. Naye ate Kristo agagaseko. Aligasse ku gali. Kati kutesa ekibuuzo kijja ogambye yali agakwata. Nga bwe galina okwatibwa oba ye nga bw'alowooza. Yagakwata nga ye bw'agagala okugakwata. N'ekigambo bakikozesezza dda. Bukusu. Bwe kuba kukwogera. Oba n'okulowooza nti yali agatuukiriza.
kakati omugagga ono bw'aba alowooza nti ali bw'atyo ki ekimuwaliriza okudduka asange Kristo aninitiatinge naye emboozi sibadduka kyetulabawo wano kubanga byonna agambye abikola amateeka gano gonna agambye byonna bikola kuva mu buto yabikwata bukusu kyayagala eternal life kyekimutwala ewa Yesu Kristo obulamu butaggwaawo kyekyo ekimutwalayo mu mateeka gano agasomeddwa yali agakutte nga bagambye nti bukusu naye Yesu ayongeramu etteeka omusajja ono lyatakwatanga lyatalowoozanga nako etteeka erisembayo ligamba yagalanga muliraanwawo nga bweyagala we naye omuvubuka ono yalina ebintu biki bingi lwaki bibeera bingi nga bibye talina baliraanwa abe naye bwe bamubuuziza bwe bamugambye nti kwatagana ofuna obulamu nalyo agambye nalyo yalikwatira mudda yakwata gali yalikwata nti weeriri alimanyi era bwolimubuuza asobola oddikubuulira kati musumba asaba kubuuza ku mateeka awo amateeka Kristo bwajja agasamarizinga intuttu aganyweza enkolagana yaffe ne Katonda n'aganyweza enkolagana yaffe ne bantu bannaffe bwe tusoma wano amateeka Kristo omugagga omuto olaba nga gali ku nkolagana yaffe ne bantu bannaffe lwaki amugamba gano lwaki tamugamba gali nti sabbiiti ogikuuma Katonda osinza omu lwaki tamubuuza ago aganyweza enkolagana ne Katonda kyekyali kibulamu tibuuze Dennis munkwata y'omugagga ye mugagga omuto musumba nze ndowooza mukulaba okwange amateeka gano nga gamuwadde nti n'amuddamu nti totanga eryo si lya mukaaga n'amugamba toyendanga n'amugamba kitawo n'ennyoko bassaamu ekitiibwa lye eryokutaano amuwa amateeka gano nga gali ku human relations nkolagana yange ki n'omuntu kubanga ekyo mufe abantu kirabwako nti enkolagana yo ne Katonda nyinza obutagimeasuringa naye enkolagana yo n'omuntu nsobola ogimanya ne ŋŋamba afaayo ku kino akola kino naye nze kyensinza okulaba buzibu bw'omugagga Yesu kyamugamba amugamba njagala mbeere Katondawo naye ate olinayo Katonda omulala byebyobugagga byo njagala nkuwa experience empya nange naye sooka wejjeko Katonda oli omulala gwokola ki gwolina ongoberere oli kyatakkiriza ekitegeeza ekyali kibulamu kwe kwesigira ddala Katonda mukadde badde wena kyanga amateeka gano Yesu gagamba omuvubuka ono omugagga ekituufu gamukwatako 100 ku 100 kubanga tutta olw'okufuna bye twetaaga simanyi oba ntegeerekeka omugagga okufuna security eyamba obugagga bwe wateekwa okubaawo okutta ayinza okuba nga takutte ejjambi yakutema naye n'okutta mu birowoozo bye Yesu akimugamba mukadde sooka osembe wakati nyinza ntya okukuuma nga gwe ntaddewo okukuuma ayina ebikozesebwa biba byaki ali ku geeti bwebale kale tukatugende kakati kamalize obwenzi nabwo tebubulawo wakati w'abaki w'abagagga okubba nako tekukola ki ng'agenda atulugunya mataka atulugunya bino asobola okwongera ku biki ku byobugagga kati Yesu amugamba ekintu kyategeera obuki obulungi era ekimuli mu birowoozo kubanga ebyo byakola ki kitaawo n'ennyoko bassangamu ekitiibwa kagamba
oli bwamala okugaggawala taata ne maama tasobola kubateeka ku gundi tebabeera na ku mwanju abeetazaaki n'ebirala naye nze ndowooza nti amateeka gano lwaki Yesu agaleeta omuntu ono ategeere nti ekisinga obukulu si bugagga bwakola ki bwalina naye kwe kutegeera Katonda we oyo gwe yali amanyi kubanga ne mu kujja eri yajja munaamufukamirira musajja omugagga omufuzi ow'amaanyi yalifukamiridde Yesu ekizibu ky'omusajja ono yeetaaga obulamu obutaggwaawo naye tamanyi bwe bufunwa alowooza buli mu bikolwa byakoleredde amagezi Kristo agamuwadde. If you want to be perfect, sell your possessions and give to the poor, and you'll have treasure in heaven. Then come, follow me. Omusajja ono tamanyi his problem. Ekizibu kye takitegeera. Bw'atuuka eri Yesu ayagala ebintu ebi. Ekisooka obulamu bwonna bwonna musajja ono yali mufalisaayo mu. Amanyidde kukwata bukusu. Azze eri Yesu amwongere ku lisiti kuno. Ateekeko amalala nago agenda agakwata agatuukirize. Alinde Bwakabaka. Naye ekiyitibwa obulamu obutaggwaawo takiwulira. Takiwulira nti akikola ki? Waliwo gaapu. Naye kyatamanyi abafuna obulamu obutaggwaawo babufuna batya. Yesu kyamugambye nti ani yakugamba nti obulamu obutaggwaawo bufuna kukola birungi. Oba gwe oyagala kubufuna ng'okola birungi kale kwata amateeka galuwa ago nagakwata dda ko Yesu togakwatangako neba waliwo gakutteko kale nadira omugwa n'agumuteeka mu bulago genda okola amateeka kye gagamba namugamba nti genda okoleyo kamu kano kukakano bwe kati ate ye n'agwetugira awo bwagenda okuvaawo ebirowoozo ebyo byonna bitandika lwagenda mpozi Katonda bw'anaamuyamba okutegeera tasinzangako ku Katonda tamanyangako ku Katonda tayagalangako ku Katonda owuwe alabikanga yali Katonda ssente kyekyo tumuveeko nga tumuvaako katini Katonda atuwa okulabula mu Timoseewo ekisooka 6:17 n'olw'19 okulabula okwo mukadde bw'okumaliza nga tugenda ewa Zaakayo. naye nsaba tuyite mu bwangu nadakiika kaffe kakeeye. Timoseewo ekisooka 6:17 paka 19. Okuutirenga abagagga ab'omu mirembe gya kankano. Zendalogo. Okuutire abagagga ab'omu mirembe gya kankano obuteegulumizanga. Newankubadde okwesiganga obugagga obutali bwa lubeerera. Wabula Katonda atuwa byonna olw'obugagga tulyoke twesanyusenga n'ebyo. Bakolenga obulungi babeerenga abagagga mu bikolwa ebirungi babeerenga abagabi basenga kimu. Bueno tubeerenga abagabi twesige Katonda. Tugenze ku Zaakayo. Katono kembadde njagala nnyo. Katono nnyo kabadde kagamba nti Yesu agambye omusajja ono tewamala okutunda ebyongobere. Naye waliwo omusajja omu Yesu eyagamba Yesu nti naakugoberera. Yesu namugamba nti ebibe birina obunya n'ennyonyi zirina ebisu naye omwana w'omuntu talina wasa kiki mutwe gwe. Omusajja ono nga yafiirwa omukisa ogwa Yesu okumuyita era nga ndowooza nti ekifo kya Yuda eyali amukama waffe olukwe ono mwe yali agenda okudda. Tugenze ku Zaakayo. N'afiirwa omukisa Zaakayo. Emboozi ya Zaakayo tetugenda kugisoma abasinga tugimanyi olw'obudde. Zaakayo tumumanyiiko ki Sebadduka? Zaakayo mumanyiiko ki?
yali muwooza mukadde Zakayo mumanyiko mugagga yali mugagga Zakayo mumanyiko ki musajja mukozi yali musajja mukozi Zakayo mumanyiko ki neri mumpi yalimu kakati n'ebyo muyivu bwe tugenda ku Zakayo n'omugagga gye tuva balina bye bafaanaganya bye biriwa bafaanaganya ki bonna baali bagagga mukadde bafaanaganya ki ekirala bonna baali bamanyi ku Katonda yes musumba bafaanaganya ki ekirala bonna banoonya obulamu obutaggwaawo obulamu obutaggwaawo oli yajja agoba Yesu emisinde Zakayo ye yakozesa strategy ki yalinnya muti naye nno bamala okuba n'ebibafaanaganya ate waliwo ebibaawula njawukana ziriwa wakati wa Zakayo n'omugagga omuto kuteesa tutandikiddewo ensalawo etya lambulula Zakayo bwe yategeera bwe yakoonebwa ku nsolobotto kankyogere bwe ntyo yazuukuka mangu nnyo okukola ekituufu okudda eri Katonda n'asalawo n'okwenenya okumenyeka mu mutima gwe ekikyukana oba ekitaali ku mugagga ono omulala nti ye yawulira kyekimugambiddwa tajja kukisobola omugagga omuto agenze eri Yesu n'amuyita muyigiriza Zakayo amuyise my lord mukama wange ekitegeeza entegera ya Zakayo n'entegera y'omugagga ku Yesu zaawukana kuba nani alabika nga amutegeera ennyo omugagga omuto ne Zakayo alabika nga ategeera nnyo Kristo ate otegeera nti ye mukamaawo mukamaawo kyakulagira kyokola mukadde njawukana endala eriwa enjawukana endala Zakayo abaavu abamanyi era abadde abawa agamba nti nkabira abaavu ebiki ebyange ekitegeeza newankubadde nga yali mugagga ebibye teyabyeteekangako yekka otyo musumba nga tumaliriza ekitundu ekyenjawukana z'abakulu bana babiri nyongereko nange essebo omugagga ono omu Yesu amugamba atunde byonna naye engeri gye tutasomye Zakayo ono waliwo ebyatusubiye tusomeko omukadde tusomeyo 19 tusomereko olw'omusanvu n'olw'omunaana n'olw'omwenda Luka 19 bwe baalaba tutandikidde ku lwamusanvu ne bamwemulugunyiza bonna nga bagamba nti ayingidde okusulwa omuntu alina ebibi baani abalaba bantu balabyani Yesu ng'asinkanye Zakayo kakati mulowooza Zakayo yandyewozezzaako atya ng'awulira bamuyita omubi omwonoonyi mpaliriza oba mbikola naye siiza asoose oba si kyekindi ku mutima naye kakati olw'omunaana musumba Zakayo ate yaddamu atya Zakayo n'ayimirira n'agamba mukama waffe nti laba mukama wange ekitundu eky'ebintu byange mbawa abaavu obanga nali azaamaanyi omuntu yenna ekintu kye muliyirira emirundi ena Yesu namugamba nti leero okulokolebwa kuzze mu nnyumbayo no kubanga naye mwana wa Ibulayimu musumba gesi kyeyo tujoogerako ki mbadde nkyali ku njawulo essebo omuvubuka oli bwe yajja yalina ekintu kyali specific about anoonya bulamu butaggwaawo ekyetaagisa kyonna ajja kikola I'll do it oba kashi oba ki naye njagala tulabe Zakayo he wanted to see who Jesus was. Zakayo anoonya Yesu ayagala kumumanya ayagala kufuna nkolagana naye
ekyewuunyisa ku bombi ani anoonya munne. Zaakayo yanoonya Yesu oba Yesu yanoonya Zaakayo? Bombi beenoonya. Kirabika nga ne Kristo yalabika nga anoonya Zaakayo, kubanga olunyiri gye tutandikira batugambye nti kyamugwanira, Kristo kyamugwanira okuyita Yeriko. N'abanga ayitamu. Zaakayo n'alemererwa olwa sayizi n'abantu obungi. naye njagala mutegeereza Zaakayo gwe twogerako yaani? Doni mugagga bifeekeera lwa bumpi sayizi kweri, adduka emisinde bamulaba yandayanda. Nsuubira n'abampi baaliwo ebiseera ebyo naye nga tebakola mawulire. Afubutusa ali nnyo omuti, ate reputation y'ebantu si yeetunda ennyo kubanga muwooza. naye ono amunoonya yapimira ddala wansi w'omuti guli gwennyini, teyamulinda kuyita Yesu Yesu nalajanyita nkulabeko, nedda. Yesu olutukainaga nti Zaakayo, Zaakayo neyewuunya nti amumanyi naki. Omuvubuka oli Yesu yamwagala mu Luka bw'agamba, ne Zaakayo amukola ki? Omuvubuka oli Yesu yamugamba atunde byonna. Zaakayo yamugamba ki? Zaakayo yeesalira. Ani yamugamba okusasula ebitundu 2? Ebitundu 4. Abaavu obugagga bwagenda bugabanya 2, ekitundu akiwa abaavu. Yeesalira. Yasinziira ku ki? Bano be yanyakula yagamba nja kubawa emirundi egi. Ani yazimusalira? Yeesalira. Yesu yaziwakanya. Yesu yazisemba. N'agamba n'okugamba nti nono mwana wa Ibulayimu. Ekitegeeza waliwo enkyukakyuka mu mutima gwa Zaakayo etaali bulamu bw'omuvubuka oli omugagga. Zino eddakiika ennya mbadde nsaba tuzikozese ku Yobu, naye tumuweeyo akadde. Zaakayo yali muyizi wa kigambo kya Katonda. Era mu nteekateeka yaffe ey'okuyamba abatono ng'abo, we must be willing and ready to help, nga bwe guli ku Zaakayo. Tugenze ku muddu wa Katonda Yobu. Lowooza ku musajja Yobu. Mukadde tuyitire mu mangu mu seconds nga ziizo. Yobu olusooka. Yusoma Yobu 8. Mukama n'agamba Setaani nti olowoozezza ku muddu wange Yobu. Kuba tewali amufaanana mu nsi, omusajja yatuukirira era ow'amazima atya Katonda ne yeewala obubi. Ani ayogerwako? Yobu. Ani amwogerako? Mukama we. What a privilege. Amusindikira amagi. Kiri kitya gye tuli. Qualities ki Katonda zaawa Yobu ono? Wano wamwogererako. Ali perfect. Atuukiridde. Ali upright. Mwesimbu. Ali blameless. Atya Katonda. Akyawa ekibi. Wa mazima. Akyawa ekibi. Oyo Katonda yayogera ku Yobu. Kankigatte ne kino mukadde tusomereko. Yobu 29 12 paka ku lwa 16. Mbadde yali okusuulayo kano ng'agenda okusoma. Bw'oba owulidde buwulizi Katonda nga Yobu tomumanyi. N'owulira Katonda ng'ayogera ku muntu ebigambo by'engeri eyo. Teweegomba okumusisinkana. N'okuba nga Yoba. Ogenda obeereko naye wiiki. Bw'ogenda okutuuka wa Yobu. Wiiki emala musomba. Anti mu wiiki muno mwe tugenda okulabira Yobu byakola. Kabe kasinge. Ebiwa Katonda ebbeetu okumwogerako nga bw'amwogerako. Atyo. Mukadde. 29:12 paka ku 16. Kubanga nawonyanga omwavu yakaaga. Era n'atalina kitaawe eyabulwanga ow'okumuyamba. Omukisa gwanjijira. Oyo gwe yansabira eyali ayagala okuzikiriza.
Nenyimusa olw'essanyu omutima gwa namwandu. Nayamba obutuukirivu. Nayambala obutuukirivu ne bumbikkako. Obutalya nsonga bwange ne bubanga omunagiro n'engule. Ono ani ayogera? Yobu yennyini. Yayogerako. Musumba, kituufu senga mba nina ebirungi bye nkoze okutandika okubyenyumiririzaamu. Waliwo Bayibuli webigaanira guno gwo gwadire gumanya gwakono bye gwakoze. Naye ate tulaba Yobu kyakola ki? Ki ekimuwa ebbeetu? Kakati nga sinamanya bbeetu. Beetu wase bbeetu. Mukama wabimanyi Yobu byayogera. Yasoose n'okumwogera. Ne byakola abyogera. Mukama Yobu abitunulira abiraba atya? Akona mu bukonyi. Nange kangenderaawo nti osanga Yobu tebeyogeza malala. Yasinzira ku Mukama we kyakoze. Nkolagana gy'alina ne Katonda we. Kaakati abantu bano nga tunaabayamba tubasanga wa? Mukadde 29:16. 16 agambye nabanga kitaabwe abeetaaga era nakeberanga ensonga y'oyo gwe saamanya. Yakeberanga ensonga y'oyo gw'ataamanya. Mu bufunze yagendanga n'abanoonyaayo gye bali, teyabalindanga kumutuukirira. Naffe kitugwanidde okubanoonya tubakole ki? Era nga bwe tusomyeko eri Matayo 9:35 Yesu n'agenda ng'ayita mu bibuga ne mu mbuga, teyatuula butuuzi awo wadde alina amaanyi agawonya babaleete buleesi. Yafangayo n'okubanoonya n'akola ki? N'abanoonya. Naye musomba okulabula kuli kutya nga tuyamba? Otuwunzikira ekitongole kuli mbibuuzo bibiri. Essebo. 1. Amagezi Katonda gatuwa okuyamba abalinga abo ku buyaaye buno bwajja mu nsi n'ekibi gakola. Katugambe singa kibadde kikyaliwo ekyokulima ennimiro bwe mmala okungulamu nandekamu ne ŋŋamba abaavu bajje. Abaavu bano nayita kyalo kyonna, bwe nayita ekyalo kyonna tekizibuzi, ngenda kubalondobamu ntya? Ate n'ekirala tebaatuule butuuzi balinde ne sizoni ejja. Baleme kweyiga kwekolera. Abuse emikisa gino tegikozesebwe bubi. Namba 1. Namba 2, abeetaaga nga bangi olondobamu otya nti kanyamba ono. Ku mulembe gwaffe guno abuse eyewaddeyo okuyamba weewala otya okutabutibwa obubi, okukozesebwa obubi. Nze ndowooza nti Mukama waffe yatambula ng'ayamba, si weewaawo, naye tetulaba bwe yalondangamu. Gwe kikyo ekikuweereddwa kuyamba. Oba nze nzize ne nkwata mu nnimiro yo bye waleseemu naye ng'ate nina ebisukkiridde, ekyo si nsonga yo. Ensonga yo wakoze ekitundu kyo Katonda kye yakulagira. Nga Yobu bwe yakola ki? Bwe yakolanga. Mukama atubeere. Tubadde katuweereyo okusaba. Mukama Katonda tukwaza okubanga otuyigiriza. Mukama Katonda ffenna twetaaga Mukama Katonda. Tukwaza okubanga wava mu ggulu n'otufiirira Mukama. Naffe tusaba tuve mu comfort zone ze tulimu
tugende tuyambe abantu abeetaaga mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amen.